Kwesa nnyo omutimbagano guno okulabika nga gukuyingiza ejjana. Bwo sharinga, bwo likinga content ayisomesa ku dini, n'omulala ajafunako ekyokuyiga. In that nawe obeere ng'ofunye empeera okusinga okusharinga music, okusharinga obwononefu. Tumanize nnyo ku mutimbagano gwaffe guno ogwa Jamaldon Media era nga program yaffe Islamic Hour. Omuweereza wo Jamal Din era tulina omugenyi waffe Seka Arafat. Mbadde nsaba abayoka ekigambo kitono nnyo ng'abeeyanjula then tweyongereyo mu maaso. Naam, Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nga bulijjo Imam Arafati Katongole Masjidi Nur. Twebaza Allah akyatukumye nga tukyali balamu mu mwezi guno ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan. Tusabakirize ibadati zaffe zonna ze tukolera mu mwezi guno. Allahumma amin. Naam. Seka twakoma luli twasoma ku dua era twakoma ku butya omuntu bw'asaba Allah. Naam. Era mbadde nsaba cause omusomo twakuleka gupendinga era abasina babadde bali demanding. Mbadde nsaba tweyongereyo. Naam, mu mwezi ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan tubamu n'akadde nga kankizo omuddu wasomera edduwa Allah n'ajanukula. Bamanya bamu ne bagamba wali mu tahajjudi wolira ddakwawo, abasinga ne bagamba wano okufutaali sibulukuka. Ne tulaba abataaliwo emabega luli twalaba kubiganisa ku dduwa zaffe ne tuuka ku point egamba tusaba tutya. Twanyonyolako katono nti omuntu ekirungi n'asaba nga alina wudhu. Ekyokubiri n'atunulako mu kibula. Bw'aba asobodde si bya tteeka ne bw'obeera osobodde. Obusiraamu bwa ne kyegamba kino kye kirungi ekisinga okuba ekirungi. Obusiraamu tebukaka. Bukuwa eddembe eryo. Eddembe eryo. Naye kino kye kiba kisingako okuba ekirungi. So ekisingako okuba ekirungi kutunula mu kibula ne tuwanika ku mikono. Abamu bamanyi bajja kwawukana ku ky'okuwanika emikono. Naye okusinziira ku hadithi egamba nti Allah subhanahu wa ta'ala akwatibwa ensonyi. Omuddu awanika emikono n'agisa wansi nga takoze eki nga tamuwadde. So tukubirizibwa okuba nga tuwanika eki emikono. Awo enjukire twakoma. Bwe tumaliriza okitegeeza tuba tweteeseteese ka tuli mu mmuudu yaffe ey'edduwa. Ki ekisookera ddala? Istighfar. Astaghfirullah. Ki ekisooka? Obujulizi tubujjawa? Allah subhanahu wa ta'ala agambye فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Paka aya jizikoma. Niye agamba nti bagambe فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ benenyeze Allah waabwe innahu kana ghaffara. Kubanga kuvadda Allah muki musonyi we munakikola yurusili samaa alaikum midrara ngenda bawe enkuba okuva mu ggulu wayumdidekum ekyondozo so kitegane mu lugando omudidi wayumdidekum bi amwali. Allah genda bawe omudidi gweki gwensimbi. Abantu bamanyi obwavu businga otuluma ffenna. Buli wokola edhambi likusembezaako wala ne rabbiwo. Kati adhambi noliga netuuka neriyitirira nerikola olusozi. Amadhambi gakola olusozi wakati wo ne Allah. Kati nga ne bw'osoma edduwazo zikola ku lusozi ne zikola ki? Nezidda. So wosooka okumwenenyeza kyekisinga okuba ekirungi. Ziba zikendeera. Kyetugambye abantu nti ogenda kwekanga tumaliriza topiki eno ng'oli agamba bulijjo sisabangako. Omuntu amaliriza assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayi Allah obwavu nga bunnumidde ebbanga nsaba ommalire ng'agenda. Oyo kiraba? Ekitali kirungi. Katusooka istighfar. Astaghfirullah. Ekyo wekiggwa tuzzaako mu order. Yenna tulaba bino etwogera mu order. Twasooseewa tuwanise emikono gyaffe tutunudde mu kibula tulina wudhu. Ne tugamba engalo eza halali. Ne tugamba astaghfirullah. Maitwa ne twagwe musajja gwe bagamba nti mune gamba ikola istighfar. Ali atandikirawo istighfar. Kada istighfar utegeeza kugamba astaghfirullah. Si kugamba ate istighfar. Kugamba onzikiza wano twali tulaba kantu ka Namboze. Bwagamba Eddie Kenzo nga bamusomesa oluzungu. Bamugamba nga good ofuna ne bakimuspellingira bulungi. Kali lumu baagaana
bamugamba ekigambo future ya kisoma lumu future musajja tutamanyi luzungu bannange naye byamwe bya bannamawulire tokuba nnyo tugende mu maaso seeka ekyokubiri bwe tumala istighfar tuzzaako ki okwebaza Allah la in shakartum la azidannakum Allah atugambye munneebaze ngenda kubongera wadde kituufu obwavu bukuluma naye oli musiraamu eyo ridwa min Allah kyengera kivudde eri Allah kafa biha min an-ni'am ne watandi tuwadde kyengera kirala ekyobusiraamu ekyokka kitumalira wadde abaana tebannagenda ku ssomero naye abaana obayina katulina bye tusooka okwebaza nga yetunnasaba kozi mulimu ayina sente nga talina abaana katusooka kwebaza Allah ku ebyo byatuwadde ne tusaba eki omumanyi omu yatukubira ekifaananyi n'agamba nti singa olina abaana babiri n'oba n'ekibbo ky'ebinyeebwa nga kijjudde okisiise bulungi n'oyita abaana bo babiri n'obawako ebinyeebwa bibiri akaana akamu omala okkawa ebinyeebwa bibiri ne kadduka ne kagenda akaana ne kagamba neeyanziza taata oba barakallahu fiikum bw'oba oyita okwongera oyongera aliwa onaaneebazizza ye Allah musooke kumwebaza ate ebiseera ebisinga bye tulina nga ebirungi byatuwadde byebingi owulira olaba otambula n'emikono fabi ayi ala rabbikuma tukadhibani byengera kibe muyinza okwegaana bw'otandika bibala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha bw'otandika obbala ebyengera byatuwadde tebigenda kuggwayo tubale maaso oba kuwulira oba tubale kale kwogera bangi tebawulira seeka badde okimanyi bangi nefe sebo omuntu atuuka n'alaba ng'okuwulira kya bulijjo era kyalina okukakata awulire ani akugambye kifuuse nga kya bulijjo okubeera n'amagulu gano abiri si kya bulijjo jama era kisobokera ddala mungu okuggyako okumu kati kyogamba abatagayina balina kye baakola ekyamanyi kyotakola kati tusooke kwebaza osanga oli sebo ng'atambula ejjinja nerimusa ne bamugamba tugenda kujjako okugulu kati ffe Allah baakyakumidde ebyengera ebimu n'ebirala twandibadde tukola ekyamaanyi ennyo okuba nga tusooka kwebaza yeyo oda oli omuntu ndowooza atugenda agamba kituufu bulijjo simanyi kusaba ekyokusatu kusalira mubaka sallallahu alayhi wasallam teri dduwe yanukula okujjako ng'omukozi eki omaze musalira Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadi ye okusalira okwangu Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadi ekyo kwe kwangu dho okusinga okuba ekulungi kwe kwa tahiyatu bulijjo abantu beebuuza n'okwebuuza lwaki mu swala mulimu okusalira nabbi kubanga kwosooka nga tonaba okusaba dduwa wali ziri ezisembayo kutegedde seeka kati okusalira omubaka kyankizo nnyo naye ndowooza omuntu akakasa nti bulijjo nze sibi seeka ani gw'osanga ng'ateeka ebyo byonna abiteeka mu oda nagamba nsooka istighfaaru neebaze Allah kati ndi mu kusalira mubaka seeka wano wekyajjira man swala salata wahida sallallahu biha asha bw'osalira nabbi omulundi gumu Allah akuteekako ensaasira emirundi 10 ate ng'olusaasira lumu luva ku ggulu wano ku duniya ya wano paka ku samaa'i duniya eggulu eryo erisooka seeka abantu jasula kwate ne weekwata kusalira busaalizi mbaka tujja kufunayo olunaku nga abantu bategeere kye bayita omubaka sallallahu alayhi wasallam ne oba omusaalidde busaalizi kyokka kikumalira kyokka kikumalira Allah okutta buli kimu ekikyo kyokka ekyo gwe n'obeerawo ku Allahumma salli wa sallim Allahumma ekyo kyokka so oda yaffe ekyokusatu tugambye okusalira omubaka sallallahu alayhi wasallam kati awo tudda abantu basinga okwagala ebyo biggwa yanje ensonga zo ewa Katonda olulimi lw'otegeera era tukyewaliza ddala okwepapaalikana ku Luwarabu lw'otategeera mu lulimi lw'okola ki lw'otegeera owanike emikono gyo nga we tugiwanise mu lulimi lw'okola ki kati awo yanjula ensonga zo naye mu kwanjula ensonga waliwo obuzibu bumu abantu ayanjula ensonga nga 15 mulundi gumu ne gufuuka muzannyo so yanja nsonga emu kwemu ate nobeeraawo ya Allah njagala poloti ne ya Allah n'omukulembeze ne bannanga atufuukidde ekizibu ya Allah nabine ekyala kiri ekikyotala ya Allah kintere kinkingondeze ya byonna mu mulundi gutya se ekyandisinzeeko okuba ekirungi
ensonga yo gimanye esinga okukola ki okuluma bwe gaba maka yanja nsonga yo yamaka olajja kuba Allah tasaba bikola byonna asobola wogende wa presidenti nomugamba presidenti munange mbadde njagala kino ate n'omwana bamwe befizi ate simane poloti yeguni era naye akwewuunya kambona mpise eki era bagamba yogera tuuke wa presidenti yogera ensonga yetya munga jolabanga ya muzinzi kyobola bonna bagende bagamba munefulusi presidenti wavu bwanuma dda ntaasa kati naye bwanga nsonga zo zaabwavu zanjule wa Allah kati waliwo amannya ga Allah ge tukozesa ku buli nsonga era Allah tugasoma ati Arafu nti ayina amannya amalungi tugamusabise nago asma'ullah alhusna kati kankuweyo ebyokulabirako owange gwe bwavu gwe buluma omwezi guno ogwa Ramadhan bw'oba osaba Allah sabisa nnyo ng'ogamba nti ya ganiyo era oba wanise emikono gyo mu dduwaazo likoowole nnyo erinnya eryo nti ya ganiyo ya ganiyo ya ganiyo kubanga ye mugagga Allah ate almuguni ate yagaggawaza ate amawanika ge majjuvu ne wakutolerako takendeezaako takendera ku bugagga bwe kati erinnya eryo ya ganiyo likola nnyo awo so oba olina ate ebikuzoganyizza mukyala mwami weetaaga obugumiikiriza mu mbeera eyo bintu bikunyiga ya swabur ya swabur ya swabur obutebenkevu bw'omutima buganye wasi weetaaga obutebenkevu emirembe ya salamu ya salamu kubaita okusaba Allah si kuva ino mala sekatali wabanga wakozesa ya rahmani eyo yo libuna waliwo agabuna ya dal jalali wal ikram ya rahman okoze madhambi gayitiridde nawe weewula waliwo omusajja omu wallahi mwabatera obakyaza bannamawulire seeka Kasimu Ramadan Allah amutukuumire yafunamu okukondooza obutakkanya n'omwami oyo naye nalaba ng'omwami azzaayo omulire wa seeka nayogera ekigambo n'agamba nze ndi mujeemu aye n'omwami musiraamu ssebo kuba erinnya lya kisiraamu n'abeera ssebo naye nayewulira nti muganda wange nze njeemye nze ndi muki mujeemu kati tumugamba nedda ate abo Allah baayagala beenenye ya Ghafuur ya Rahim ya Ghafuur ya Rahim Allah talina kyatasonyiwa kati awo mu nsonga zaffe ng'osaba nga tufundikira tusembyayo okusaalira omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam twasoose wali nga tumusaalira noteekawo ebizibu byo ne tufundikira naye kati wano ewali ensobi ng'era kyengenda osembyayo bwe tuba tusomye edduwa twewala ogamba insha Allah ng'edduwa ewedde lwaki ate seeka kubanga kamba Allah bw'anaaba ayagadde bw'aba tayagadde kati awo oli mu kusaba okolima kati amba ndi mukolima bw'anaaba kale waba ayagadde ampe Allah nsaba ongaggawaze bw'onaaba oyagadde naye gamba Allahumma amina ayi Allah yanukula yanukula edduwa yange yanukula okusaba kwange si insha Allah Allah bulwadde bunnumye nsaba onzisuuse insha Allah nsobi neso Allahumma amina kyenja okusaba tujja kukomawo leero naye waliwo akanyumira ate akasinga okuba akakulu ku musomo gw'edduwa ke kaliwa edduwa zaffe Allah azanukula atya ebiseera bingi omusiraamu abeereyo n'agamba ati nemunenze nsabye edduwa naye munnange byagaana Allah yanukula edduwa mu miteeko emeka oyinza bba gy'ogamba nti yagaana nga baagyanukula dda nga gwatanakitegeera kati Allah yanukula edduwa mu miteeko esatu omulundi oguddako tugenda kutunuulira butya Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayanukula edduwa zaffe era otegeere gwali eyo edduwa yange baagyanukula batebagyanukula bwe batagyanukula nsonga ki lwaki Allah takola ki teyagyanukula waliwo era ensonga lwaki era tujja labawo ne aya ennyingi eziriwaawo insha Allah seeka waliwo omusiraamu yabuuziza ekibuuzo kya mu Ramadhan mbadde nsaba omuddemu yagambye yabuuzizza tekiri ku topiki ya dduwa alisaidiza Saudi Arabia eyo naye agamba abantu babeeramu bwe bamala okulya futaali ekiro kiramba tebeebaka
ne batuuka ku ddaaku ne balya ddaaku onfuna bagiyita suhuur olumaliriza ne beebaka kasa bamaliriza subwe ne beebaka seeka omuntu ateebase kiro kiramba bw'agattawo obugasi nazuuka ku magharibi seeka kati agamba obusiraamu bukyogerako butya in that abamisinza ensola ya dhuhuri amisinza asiri oba oluusi seeka ky'obusiraamu kye bulagira owa kyekyalibadde ekirungi ekisooka kya byonna kino kigenda ddala baana abawangalira ebweru w'e Uganda ddala mu kyondo kya Buwalabu eddiini tetugijja ku Bawalabu era si batusinga okumanya eddiini kantereere seeka era nkiddamu nga ntunde na mu kamera eddiini tetugijja ku Bawalabu seera ebisinga mbiraba nnyo ku midiya okwo ng'oli agamba siyanga Omuwalabu yakoze bw'ati kuyiza Omuwalabu inna akramakum inda Allahi atkaakum abasinga ekitiibwe wa Allah yabasinga okula teyagamba abasinga egundi ye Muwalabu mbw abasinga ekitiibwe wa Allah ye Musumaali si ye Muwalabu seeka tumanyi eddiini gyesibuka eyo tekitegeeza nti ate ne bagitegeera okugitegeera kyanjawulo n'okugikolerako birala okuba nga yava wammwe kirala okugitegeera kirala n'okubiteeka mu nkola kirala waliwo ababitegedde ne batateeka mu nkola kati ekyo kyo kyewaza nnyo abantu nti kati mwe mutugamba naki nga Bawalabu bakola be bati betujjako eddiini ani agenda tugijja ku Bawalabu obusiraamu kirala n'Abawalabu kirala era lw'amateeka nga ffenna kyoba tukola byebimu iffe tusoma Al-Fatiha nabo basoma ki tebagamba nti bano be balangira b'eddiini katubasosolemukko basome gundi nedda Allah subhanahu wa ta'ala nti yabaleetera omubaka n'abeera waabwe n'ennyumba ya Allah eri mu nsi yaabwe kyankiza alhamdulillah naye ekyokuba nti omuntu teyeebaseemu kiro nsonga zayinza oba teyeebase nga ali mu kutendereza Allah we kisoboka tetujja mugamba nti kibi naye dho mbaka sasama atugamba nti afuna kuki yagamba aswaba omu namugamba nti nsiiba n'ensiibulukuka n'ennyimuka ekiro n'ensala ate n'empummulamu kitegeeza ofunayo ekitundu ky'ekiro thulutha illayl ekiro bakijjamu emiteeko esatu kati the third part of the night ekiro ekyokusatu yaani wano ze ssaawa 9 paka 11 before subuhi kyekisinga okuba ekirungi okuyimukiramu so naye wagamba nti yayimuse tetumanya nsonga ze byabaakola awo tetujja kugendayo nnyo kati ensobi weeri kwegamba nti ate kanneebake kalamba hatta ne swala ne zituuka okukola ki ako kamogo si kituufu okuwummulako omusibi kukubirizibwa naye ate okwebaka akalamba abantu so balina olukujjukujju mu ddiini oli asobola okugamba enkya sigenda kukola enkya Sande amaliza dda ku kamira akaweke k'otulo n'asooka aleegawo kalamba n'azuuka ku maalibi anti webaka enjala tekulu tetuli ku kibonerezo obanga agamba tuli ku kibonerezo okusiba si kibonerezo era bwe kiba kibonerezo otandika onoonya ppanya butya bw'okivuunuse so okusiba si kibonerezo era tugamba nti omuntu awummulengamu nga musiibi naye kyokugamba nti akube kalamba si kituufu wallahu alam kozi walondeseko omu yaŋŋambye mbu toyina kyeweekwasa ku misinga swala because tuyina alam tuyina ki ebiso otuzuukusa kituufu wabarakallahu fik sheikh program yaffe etuuse ku ntandikwa y'enkomero naye mbadde nkusaba gwe omusiraamu aliyo natali musiraamu ng'olaba eno information ekuyamba subscribinga likinga osharinge wabarakallahu fikum wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi